nange nakagitegeera kitegeeza waliwo n'abalala abatakola ki abatagimanyi. So that is that's why we are on board ife nga UMA. The 15 clusters bwe ziggwayo eza UMA nti ba researchers batuuseeyo kubanga ow'e Kampala tasobola kwogererawo eggulu yensonga lwaki UMA eri structured nationally. Mba njagala baleaders baffe babatuukeko mumanye nti abayimbi babafunye kuba buli wamu ffe wetuli paka Karamoja buli nsonda ya ggwanga gye tuli awo kijja kuba okay. Then oyina ekibuzo kyewabuuziza ku injustice eri mu sente mu royalties when it comes to CRBTs. Abasinga babadde tebakimanyi naye gwe mmanyi omuyimbi. First and foremost, for your song to become a CRBT, it has to be a hit. Kitegezo giteka mu sente. Naye kyanaku tebe ekozesebwa naye ate gwofunako 1.8%. It is not even over those abali batwerabidde ne bajjukira bujjukise bali batwerabidde. Ndozo baba akajja kuba aggregators. Baweyo ka 1. Wabona ne betoola kwe ne bafuna 1.8. Ne tusaba kungamba nti omuntu nyini content afuna 1.8. To be realistic, it can't be like that. It should be fair. Si kugamba kati ekitubeeza ate ne bannamateeka omanya abantu abasinga balowooza industry yaffe eri we are disorganized. So this is a transformational system. We are transforming into a formal sector whereby gone are the days when you used to shout, we now shout on paper. We have organized noise. So kirabika ne bale babeera batwala percentage babeera tebategedde kati this is the time tutulwe nabo ku mmeeza tubagende naye mukimanyi tutegera no, it's all about talking tutegera kuba nabo bennyini tebakolera bwereere naye ate nabo when we discovered nti ate beki batwaza 50% bajja ku airtime ate airtime ali expensive when it comes to taxes katuba twagala ate bazze ku kirala ekiri cheaper ate avenues nyingi nnyo government wesobola okufunira taxes mu bayimbi but tetugamba I talked about regulating foreign culture. Omuntu amanyi nti bana ngende e Kampala mu market yaayo naye balina regulations we but ne wano tetulina regulations ne platform eyaniweredda local market tefunibwa ensonga lwaki abayimbi balaba bantu baba content creators ba film tuli bavu, we can't compete with those guys. Sometimes to complaining anti aba radio bakuba enyimba z'aba Nigeria oba ba DJs bakuba enyimba z'aba Nigeria. Most of them are on payroll. Kati ate Phina tekisobola kukola. Why? Kuba sirina sente naye ate bwembeera rights zange government enyambyeko nemanga wesobola ofuna sente enfuna kitegeeza I can compete with international market. So Panaf I'm so happy to Panaf special thanks to Palwood because this creative industry we are a family. We are all losing at the same percentage. Fena talent amanya go to gaina naye naye ate nga ebiseera ebisinga abantu batubrandinze nnyo as being beggars. Abantu bageza abantu nga balina tuwa nga ffe baboosi baabwe so unosabiriza omuntu nawaayo babukadde 10 naye nga akubye biliyoni naye nga omupraising ogaba bannange onakuligeta wakati obona ogundu wakubi naye nga akutooleddeko ku kyoyina okufuna. So is the thing, let us come together. Buli muyimbi nandisubidde platform yesaawa eno ogiteekako this initiative Panaf artistic rights kwegamba ffenna tulwanire wamu. Let's have a collective voice, otherwise wetugamba nti ebyo byabawanika ebyo byabagundi naye wenyini chief kwa affectinga. So let us fight as a team. Wetuba ffe tetufunyeemu basantoni bafunemu abanajja mu industry abalala bafunemu abanajja mu industry. Let us build our industry nga eri beneficial, eri profitable to the stakeholders. Tetwagala okubeera nti omuntu ayimbi ne tukesera nga mutusekerera nnyo nti oyo yalina hit nera bwatunda, but in real sense nga bamubba bubbi ate nga naye takimanyi nti bamubba ate bamali bamuyita n'abafukamirira mu mpeeyo bamuwayo neyeebaza okufoofi naye nga bali ku sente ze zebatwala. So kyensaba Panaf ekirala, it's creating awareness. Abasinga we don't know, we need more information.
creators, innovators need more information about their rights. Yes, we are talking about them, but this is my right. So the team for Panaf, yes, Wendy, but I'm pushing in for the musicians. Nsaba abayimbi tutuke tukozese structures za umawe zilizo nazo na we contact the leadership there nabo bagende bafune workshops bababuulire kuba ebizibu ebiri mu north sibi ebiri mu central we have different markets but then one time tubeera tuli ku gundi emu so nziramu buli lwenjogera nsembayo n'akagambo kano let us use the format of smear. Let us know our situation, know our mission, know who is to execute, who is the administrator, who is in command and control. We won't regret this move. Otherwise, Phina, thank you so much for coming on board. Kirwanirira eddembe ly'obuntu eri ba content creators eri ba artists, eri ba filmmakers, eri abazanyi ba firimu abayimbi, wamu n'abalala. Okufa okulaba nga babeera ne environment gye bakoleramu nga yeeyagaza era nga yeegombesa eri bonna. Era n'okufuba okulaba nga amateeka ge tulina agafuga abantu abo bammanga abayimbi wamu n'abalala abazanyi ba firimu nti ga bwenkanya mu ngeri emu oba endala. Era ekitongole kya Panafu ffe tuli kitongole ekitali kya mukola nsimbi era ekitali kya bya bufuzi. Ffe tuliwo okulwanirira dembe ly'abayimbi n'aba content creators n'abazanyi ba firimu bawandiisi wamu n'abalala bangi nnyo. Ekitongole kino eno kirimu ebitongole ebirala bisatu ebivuddeyo okufuba okulaba nga tulwanirira eddembe lino. Ekisookera ddala ky'ekitongole ekya Palwood ng'era ekitongole ekyo umbrella oba platform ekuŋŋaanya abazanyi ba firimu oba ba firimu makers bonna. Ekyokuli ye Uganda Musicians Associations gye tumanyi nga WUMA ekuŋŋaanya abayimbi bonna e Uganda. Ekyokusatu ye Foundation for Human Rights Initiative nga kino eno kyo kitongole ekirwanirira eddembe ly'obuntu. Ffenna tujjukira bannayuganda nti mu mwaka gwa 1986 omukulembeze w'eggwanga lino eno Mukulu Yoweri Museveni wamu ne gavumenti ye nga bakatwala obuyinza yakola speech era ekinusi mu speech yasooka ddala ekyalimu yatutegeeza eggwanga nti buno okukyusa obuyinza ekiseera ekyo si kukyusa bukyusa mmundu oba si kukyusa bukyusa bantu baaliwo wabula kyali kukyusa kuli okuggumivu enkyuka eri enzigumivu. Era nga tutegeera nti mu nkyuka ey'enzigumivu tutwalira n'enkyuka ejja wamu n'okuwa ekitiibwa eddembe ly'obuntu. Ng'ate tutegeera nti eddembe ly'obuntu mu eyo enkyukakyuka enzigumivu yayogerako mwe muli n'eddembe ly'aba artists nti nabo balina eddembe balina eddembe okubeera nti bakolera mu mbeera eyeeyagaza. So tusuubira nti mu speech ekyo yali ayogerako kyekimu ku byo lwa nsonga nti freedom of expression oba eddembe ly'okuvaayo okweyogerako oba okwogera oba n'okubaako by'otegeeza eggwanga lyeddembe lyerimu ku dde lyakola ki lyeyayogerako. Era nga yamalira nevaayo nembankinga app mu myaka gya 90 mu 2000 ne supporting abayimbi bangi abazanyi ba firimu okuvaayo okwegatta mu campaign ey'okulwanisa siriimu mu Kenenya wamu ate neya reconciliation mu bitundu by'eggulu. Ffenna tujjukira bulungi nnyo mu bitundu by'eggulu obuyimba obwayimbibwa nga Ddiya Museveni we are happy ffenna tubumanyi oba obuyimba. So ezo campaign tulaba nti Mukulu Museveni nazo yakola ki yazireeta. Kitegeeza nti gavumenti ya Mukulu Museveni oba gavumenti gye tulina eno yategeera amaanyi agali mu freedom of expression moso nga tuzze mu industry y'abayimbi ne ba content creators. Industry eno y'amaanyi nnyo mu bintu ebyenjawulo muli ebyenjigiriza kwa ffenna tumanyi nti twasoma tugenda mu MDD eyebeera training for your okwongera okukula nti oba ofunye omulimu talent. Tugiraba mu health ffenna tumanyi tulabye obuyimba obubwabo nga Ministry of Health ebiteekamu ne ssente okulwanisa Mukenenya oba ebisigadde. Ne mu family mu nnyini tulabye obuyimba obuvaayo nga boogera ku butabagano mu maka ne firimu zennyini
nga zizanyibwa okulaba nga obutabagano mu maka bukendeera, okulaba nga ebyenjigiriza biddamu amaanyi, ate muno byokwewummuzaamu. Fena tuvaako wano ogamba wayi kangendeko ndabe ku kafirimu, kangende ndabe ku buyimba. So tulabidde ddala nga sekita eno y'amaanyi nnyo, ate okusingira ddala eri n'ebyenfuna by'eggwanga. Abako okulaba nga tukola research alimu buli muntu, era nga omuyimbi ataddemu ekirowoozo kye, omuzanyi wa firimu ataddemu ekirowoozo kye na buli omu. So research ono agenda kuba akolebwa mu bika bya mitendera esatu, ng'era okusookera ddala kwe kunoonyereza ku ddembe n'obwebange bw'omuntu oba bw'omuyimbi oba bwa artist. Ng'era eno category egenda kuba ng'ekulemberwamu Dr. Muhumuza Michael gwe tulina wano wamu naffe. Eyokubiri kwe kunoonyereza ku mateeka ne policies ezifuga sekita eno ya art, era ng'eno egenda kuba ekulemberwa omukyala Josephine Kankunda wamu ne Foundation for Human Rights Initiative. Eyokusatu kwe kunoonyereza ku gender. Bwe twogera ku gender, abamu ku ffe tutawanya okutegeera obulungi, naye bwe twogera ku gender nti twalakola gender mu creative sector eyimiridde etya, abakyala abaami bafunamu batya, embeera gye bakoleramu eri etya, ebalansinga buzibu ki bwe bayitamu. Tufune research omuggumivu nakyo ku ekyo, ngero yajja kulemberwa mukulu Agre tumuhimbise. Nga maliriza nti PANAF olw'okuba nti platform ngatte oba egattibwa aba musicians, ba filmmakers, abazanyi ba firimu ne ba lawyer okuvaayo okujjamu ekigendererwa kyakuvayo kukola assessment, kubaako bimu bibasobola okuvaayoko ne data okusobola okulaba nga kituwa ki kye tujja okuzzaako nga research ono akoze eki nga awedde, era wetuna research wanaaba awedde tujja kuvaayo tupublishing report ezo, tujja zisharingamu ne bannamawulire eri eggwanga, era tutegeeze step ki gye tugenda okuzzaako okufuba okulaba nga eddembe ly'obuntu tulikwasizza amaanyi. Research ono agenda twala emyezi 3, era tubala emyezi 3 okuva ku lunaku olwaleero kwa tumulonkinze, era aba research baffe bagenda tutandikirawo okuva olwaleero. Olumala lw'eri ebbanga tujja kuvaayo tutegeeze eggwanga. Tuyita abayimbi bonna, ebitongole bya gavumenti, okusingira ddala bannamawulire, n'ensobola kingamba nnyo bannamawulire nti n'obubaka buno tubasaba butuuse bulungi eri eggwanga. Tuleme kudda nnyo mu kulwanagana okuyinza okubeera mu music industry, tuleme kudda nnyo mu kulwanagana okuyinza okubeera mu bazanyi ba firimu. Okwo kwerumangana okuli okwo tubasaba okwo tusooke tukuteeka ebbali, ate obubaka buno butuuke bulungi eri buli omu gwe kikwatako, nti omulamwa gwa research gugguddwawo, era tunakutuukako otuwe ku ndowoozayo tukwataganire wamu. Tujja kufuna abayimbi bazanyi ba firimu okuva eyo, ate tufuneyoko n'abamubitongole bya gavumenti, tuzifuneyo n'abantu bennyini abanyumirwa music, abanyumirwa firimu, bonna nga we bali. So okusinga tugenda kukozesa nnyo sampling method, ate tugenda research agenda kubeera inclusive. Njoga inclusive nti agenda kubanga agatta nnyo, twagala omuntu owning research oyo, ng'omuntu asobola okudde n'agamba kituufu kye boogerako, research gye bafulumizza ddala bambuuzaako. Omuntu n'abeerawo eggulu ng'agamba kituufu baakola ki, bantuukako. So okusingira ddala ekinusu bwe kisinga okubeera, era lwaki tuyita ebitongole byonna okutweyungako mu research, nti tubeetaaga bawe endowooza yaabwe, kubanga be basinga okufuna mu bizinensi eno. Wa meze no twashuminga nti ebizibu byonna tukola kitubimanyi, tumanyi ebizibu ebimu, naye twagala okukkira ddala wansi tumanye. Bw'oba ogamba UPRS collectinga sente, leta tufune ku scientific data oyo kwegamba tusobole okuba nti our next course of action egenda kuba informed by information. Kyovola babiseera ebisinga bagamba nyo nti creative sector tulidde organizing nga Madamu Phina Masanyalaze bwakyogedde nti gone are the days of that. Ekituufu kiri nti ezo ennaku zakola ki, zaggwawo. Twagala this time round tukole needs assessment. Bino byonna ebizibu tugenda biteeka ku mmeeza, tutandike okugamba tuprioritizinga naki. Njagala mbakakase nga tumaliriza nti olunaku olwaleero nga tulina PANAF n'ebibiina ebyegattira mu PANAF,
tugenda kukka ku buli kizibu ekikosa ba creative artists mu Uganda era nga kigenda kunogebwa eddagala senga kiba nga kiri about their artistic rights and freedoms. Era nga tukowoola abayimbi mwenna gye muli, tukowoola aba filmmakers mwenna, ba researchers babatuukako mubawe information. Era tukowoola n'ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo byonna. Gavumenti tubasaba ba researchers baffe batuuka gye muli, tubasaba mubawe information yonna gye bakola ki gye beetaaga, kuba at the end of the day tugenda kubanga tufuna one comprehensive report ekoleddwa ffe ba stakeholders bekikwatako. Era eyo report tujja kubayita bannamawulire, tujja kuyita bannayuganda tugibanjulire nti okuva mu research gye tukoze kyekino kye tukoze ki kye tuvuddeyo nakyo. It's really a big industry in Uganda, and we hope to help them fight for their rights in order for them to benefit from their industry. Like in other countries, take a look at Nigeria. An artist in Nigeria benefits a lot from their work because of the copyright laws that are there. In Uganda, we also do have copyright laws, but then we've not seen them being applicable. And a few of our artists really know that they have a right to benefit from their work. So as PANAF, we want to look forward to seeing that artists do benefit from their industry, as it is in other countries. And if we do so, everyone will benefit, including the government, the stakeholders, even the artists themselves. This also includes other people. If we boost this and it goes forward, we will see to it that artists benefit, even the people of Uganda benefit, because artists will be producing quality music, actors will be producing quality movies that will watch and get entertained, but at the same time they will benefit. Government will also benefit in forms of taxes. So that's the purpose of this project. We will also look forward to fighting for the other rights of other artists, including journalists. But first is the copyright law in Uganda. We want to make it practical and see to it that we bring a change in the arts industry. We want to be like Nigeria, America. We need to see our artists benefit from their hard work.